Musiri omukyala balungi abali ku telefayina mwebale nnyo mwebalire ddala ebirungi emutusizaako engalo olunaku olwaleero mwebalire ddala okutuwagira okutwagala okuva omwaka gye gwatandikira mwebale kutwagala ebbanga lyonna mwebale kwagala telefayina mwebale kwagala program twejjanjabe abantu mwenna abalaba telefayina ne tuba tetukumanyi ne bwe tuba tukumanyi mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda abeere ng'akibabalira abafunye ezzadde n'ebirungi ebirala weewaawo tuyise emikono mu maaso amanya Karuncha Sifa buli lwa mukaaga essaawa zibeera bwe ziti tubeera mu program twejjanjabe omulundi guli ogwayita twali ne cute kaye muvubuka yali mu biragalagala yabikozesaako byamukomyayo twali naye ng'ayogera naawe omwana agenda mu kyalo oba naawe omwana ajja e Kampala ku biragalagala n'akawuka akamukenenya olunaku olwaleero tuweereddwa omukisa tulina dokita ono awangala n'abantu bano ate era dokita bwe beesinkana ku guli omulundi waliwo gye beesinkana dokita nga ono amumanyi nga n'oli naye amanyi munne dokita mwebala omulimu ogwo gwe mukola ekitiibwa n'ettendo tubiwa Mukama wala akutika engeri ndooza gy'afaananamu tumwenyumirizaamu si buli omuntu alina obuvumu obwo naye ate abali eyo nabo abalaga nti kisoboka okuva mu biragalagala bino mu mize gino mibi abayise mu ngalo zaffe nabo bangi era be bazira baffe kubanga bw'okola ekintu nga tekiriiko mukulula ekiseera kituuka n'ogamba naye ddala kiki kyendiko bino byenkola bikola amakulu naye bakyutikayo bwe bavaayo ate nabo ne beenyigiramu kituwa amaanyi n'essanyu. Dokita omuntu nkututemu sipiidi awo ng'enjogera yaffe bweri omuntu akulaba ku telefayina omulundi ogusooka erinnya amaanya Dr. David Kalema nga obukugu bwange oba obujjanjabi bwange buli mu obwongo endwadde z'obwongo n'eddala ebitamiiza byonna nga nsinziira ku ddwaliro balita Hope and Beyond Rehabilitation Center awo e Lubaga we tusinziira okujja okuweereza ensi. Musawo tutandikire omwenge kyemmanyi abantu bagumanyi simanyi kifaananyi kyoyinza basiigira kusukka ku kyebamanyi abantu bagumanyi kubanga abagottanira bangi okunoonyereza kati kulaga okunoonyereza kw'ekibiina ekitongole ky'obulamu ekyensi yonna kifulumya alipoota oluvannyuma lwa myaka 4 ku mukozesa y'omwenge mu nsi yonna kakati alipoota esembyeyo efulumye mwaka guno ekisooka alipoota eyo eraga nti mu nsi yonna Uganda ekwata ekifo kya 6 bwe kubange bange badde World Cup kitegeeza Uganda yakuba paka ku quarter final naye ate wano mu Africa tewali atuunyamu tewali atuunyamu kwegamba ffe tulina Africa Cup of Nations ekikopo ffe tukirina ekintu kino bwe tukyogera of course waliwo element esesa tinaye bannaye tuli baluju nenze kati nswala bwe manga ntambudde nga ngenze mu bawanga amalala kubanga basooka kundabira mu kifaananyi kya lujuuju in fact abamu tuba twogera ebintu naye wabeera mu nkuŋŋaana ziri basooka gamba naye okakasa oli wekka kakatandisa okulabibwa mu kifaananyi nti tuli banywi. Era lipooti eno eraga nti mu Uganda eri abantu abalina emyaka 15 genda waggulu abasajja buli omu ku babiri 50% 50 ku 100 nti wosanga abasajja ababiri omu ku bo munywa mwenge. Alipoota era negenda neyongera neraga nti okunywa omwenge nako kweyongedde mu bakazi kubanga bamaama baffe banakazadde b'eggwanga mwe mwalinga temunywa onoonya otya ng'olina olubuto onoonya otya ng'oyonsa onoonya otya n'akaana ku mugongo n'otagala nako ng'ekitiibwa mulina kingi naye kakati alipooti eraga nti ku bakazi 4 kakati kuliko omukazi omu akola ki kuliko omu agunywa bye bitundu 25
ku 100. Kale bw'otunuulira ekifaananyi ekyo ofunamu okwennyamira kubanga olowoozaamu nti ddala singa abantu basigala nga banywa omwenge. Kye sikugambye nti n'abaana abato kati alipoota ezimu ziraga nti ebitundu 7 ku 100 ku baana abali mu masomero ga siniya ne yunivasite banywa omwenge. Kyokka nga ate abaana abato abo banywa babayita ba binge drinkers, bo tebamanyi kugunywa nga bantu balala bonna. Anywa nkuba ejja kyova olaba adugaza emmeeza, myaka gidugaza nnyo emmeeza. Kati bw'olowoozaamu n'ogamba naye mu myaka 10 mu myaka 2 tugenda kubeera tutya singa tuba tetwekomyeko. Kati programu eno wengyebaliza Ssaabasajja we mwebaliza tyatuteerawo enteekateeka ng'eno ne twekomako bwe tuba nga tulabika tuyisezzaawo twandikomye ne twekomako ne tusobola okukola n'okuzimba eggwanga. Ekyo kye nnyinza okwogera ku mwenge. Guli mu bika bingi. Tulina bbiya oyo ye kansokere ku guno ogwaffe gwe bayita omwenge kansokere ku muganda gwe basogola mu ndiizi ne mu sogamu ne mu muwemba. Omwenge ogwo malwa muganda bigendera awo tonto kwete gulinamu ekiriisa naye ate nagwo gulinamuko akakuba lwakuba nti akakuba ate ko si kangi kye tuyita alcoholic content, pure alcohol. Nti omwenge gwennyini kuba ofuna eccupa eba y'amazzi naye mu mazzi ogwo mubeeramu ebitundu nga 5 ku 100 gwe mwenge. Kati omwenge ogwo gwennyini ng'amazzi gano gayiye n'osigaza guli omwenge gwokka bw'ogukolezaako akabiri ti gwaka. Kakati mu malwa content eyo mu mwenge ogwo muganda etera kubeera kitundu nga 1 wakati w'ekitundu 1 ne half 1% and half 0.5%. Kakati bwe tujja mu mwenge ogwa bbiya ono ow'eccupa gwe mumanyi otera okubeera ebitundu wakati w'ebisatu no4 7. Kakati ate bwe tuva ne tugenda ku whisky wines actually 15% awo ekirungo kiri ekyomwenge kigenda kyeyongera amadala gagenda galinnya eriyo nabagamba mu wayini si mwenge nze nkomba kawayini kokka ate nga wayini mwenge n'okusinga ki ne bbiya. Kakati awo bwe tuva ne tugenda ku nkangaali oyo vodka oyo spirits oyo akuba oyo ate mungi kuba kati agira mu macupa naye ennene obutono mungi nnyo. Kati oyo oluusi atuuka ne ku 40%. Ebitundu 40 ku 100 tebereza okutta eccupa naye nga ebitundu 40 ku 100 gwe mwenge. Naye ng'omwenge ogwo butwa kyova nagambye nti osobola okukoleeza akabiriiti ne kakola ki. Kyova olaba buli lwoguteekayo bwoti yali agunyweddeko. Abantu bambuuza naye dokita wali ogunyweddeko? Nali ngunyweddeko. Naye oguteekayo otandika okusala okuva ku lulimi enayo najja guyisa ogenda okulya nkola ki. Ekisookera ddala nze bwe mba njogera n'abantu mbagamba nti there is no safe amount of alcohol. Nti naawe anywa obwolumu bwe tunaatuuka okwogera ku kukosebwa kw'obulamu n'obwongo obuleetebwa omwenge naawe ow'olumu teweeyibaala. Naye ate ono atuuse ku ddaala ly'oyogedde nti nze bwe mba sinywedde sikola, ate oyo ye mulwadde bwe tugamba nti mutamiivu waddanga eyeetaaga obujjanjabi. Kye tuyita withdrawal symptoms teziri mu banjaga bokka ne mu b'omwenge. Omuntu atuuse ku ddaala eryo atandika okulaba ebintu ebitali abamu n'agamba n'okugamba nti kaakati bajjajja bakoze eki
bankutte baagala mwenge abamu naawulira ebintu ebimutambulako nga naye tebiriiwo kyetuyita tactile hallucinations bimutambula ku lususu. Abalala tasobola kwebaka oba bwe yeebaka aloota bubi, aloota agwa mu kigunya oguwanvu, aloota ogusolo gumutematema, aloota gulina amannyo manene, ali muli alwana, ali mu lulimi lwa gusolo gwogezaako mumira, afuna ebirooto ebyentiisa. Abantu naye ng'ate lwataddemu olwakola ki yebaka bulungi. Abalala taba na appetite lwataddemu emmere n'emuwoomera. Abamu bakogga nnyo. Appetite egenze. Kwegamba abantu anywedde omwenge okutuuka ku levo y'ettamiiro bayisibwa mu ngeri ya njawulo. Bafuna ne kye bayita depression, endwadde ya depression. Kubanga omwenge guno wadde nga abamu mugunywa mukyamuse ku bulamu ku bwongo, bw'oba onywedde eccupa yo ng'emu bbiri eza bbiya obwongo bukyamuka. Ne bw'oyongera okunywa ate kye gukola gudepressinga central nervous system n'obwongo ne bukola ki ne bwebaka. Kati bw'ogunywa ennyo n'ogunywa nnyo, system yo buli kaseera eba ng'eri depressed. Kati bw'oba oyita mu kiseera eky'ennaku katugamba ofiiriddwa, ate gwe ne weekubagiza nnyo okusinga omulala yenna. Oba bakusaze ssente ku mulimu n'ogenda n'onywa, ate ennaku neekukwata y'amaanyi nnyo. Abamu bwagunywa n'atandika n'okukaabira bajjajja abo abaafa emyaka 10 emabega. Awo nnyini katukole ku ssente temuvaawo tukomawo. Ate ku program twejjanjabe tweyanziza nnyo tweyanzege. Olunaku olwaliro ndi ne dokita tuli mu kwogera ku nsonga ya mwenge. Di lw'omanya nti kati obulwadde obukuluma mwenge, di lw'omanya nti kati omwenge kizibu. Otugende mukumulamu nga dokita agamba nti abantu bwe banywa omwenge bingi nnyo bye bakola. Dokita atugambye nti osobola okugunywa n'olaba nga bajjajjawo bakubira essimu ng'oyogera nabo seriously. Ebirala ogenda okulaba nga omwenge gufuze obulamu bwo obusinga. Programu zonna z'okola zeetooloolera ku mwenge. Bw'oba ng'onaawe onoogenda sooka kulowooza ngenda kunywawa, waliwo ekinywero okumpi. Otandika okulaba omuntu ng'alina amacupa mu mmotoka, alina amacupa mu bifo wotasuubira macupa kubeerawo, mu kinaabiro, yes, mu bedroom, under the pillow, mwobo budrowo wanankani, mu office. Abalala nga ku makya waliwo kye tuyita eye opener, nga bwazuukuka ng'aliko hangover ate alina okuteekamu akakola ki akagijjako ku makyawa n'ateekamu. Kwegamba ebintu ebyo ebyenjawulo, emirimu ne gifa, oba n'oba nga tukyasobola kuweereza bulungi emirimu gyo, ensonga ze ez'amaka, oba oli mukazi ne zidobonkana, oba oli musajja ne zidobonkana, omwenge gudobonkanya ensonga ez'obufumbo. Obeere mukazi mbubaga nti nno abamu baga abagunywa okubanga bayambako mu nsonga ezo. Kaakati waliwo abakulu ennaku zino abalanga ebintu byabwe, sijja byogera, nga naye bwagamba kano bw'okanywa ensonga ezo ojja kusaza kimu. Ekituufu waliwo ebirala bye bongeramu, waliwo kavayagula ke bateekamu. Naye ng'omwenge gwennyini gwe tumanyi nga bwe nkugambye nti bw'ogunywa mu kipimo ekitono gustimulatinga central nervous system. Kati stimulation yeyo esobola okuwa amaanyi n'obwagazi ebitali bya bulijjo.
naye bantu batono abanywa omwenge nanye ecupa emu oba bbiri. Kakati bw'osusaawo then it depresses. Gutta busi. Yes, gutta omusajja amaka gafa n'oba nga tokyalina bwagazi. N'abakyala gulire gye gucyankalanyamu system. Gye gucyankalanyamu system. N'oba nga naawe tokyalina bwagazi oba n'omwana ali mu lubuto naye n'abeera affected. Doctor, mulimu by the way yogedde ku ky'omwana bamanye gye tubeereyo mu masaaluuni osanga oli ng'agamba nti bw'onywa enkangaali ogimanyi doctor? Nti bw'onywa enkangaali ozaala omwana ng'amaaso gakwayiti. Bingi bye boogera bala bagamba nga ne skin. Balaga nti omwana aba ne ka skin. Kati musawo kituufu? Sikirinaako bukakafu kubanga nti omwenge gukola skin. Naye nze kyemmanyi nti oba gukola skin oba tegugikola si mutuufu, naye gulina ate engeri endala gye gukosaamu omwana. Bw'obanga oyagala okuzaala omwana alwawo okukwasa nnyo omwenge ng'oli lubuto, kubanga omwenge ogwo bingeseko gugenda ne gucyankalanya enkula y'omwana mu bwongo. Kati emirundi egisinga omwana akuleetera lipooti mbi, naye jjukira bwe wali ng'okyamulina mu lubuto wanywanga ki? Kye tuyita fetal alcohol syndrome. Omwenge gusobola okuleeta olubuto okuvaamu. Bw'osigala ng'onywa omwenge omwana wo kizibu okuyita ku mwezi ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu. Omwenge guleetera akaana kano low birth weight. Muzaala nga tazitowa. Akaana nga kakiro emu n'ekitundu oba kiro emu. Kyokka ate ng'atuuse ku ttaama. Ne babikakabikke. Omwenge ekirala engeri endala gye gukosaamu omwana ono tulina kye bayita omwana n'azaalibwa ng'omwana naye lujuuju ngani? Nga maama nga kamuzaala. Abeera ne intoxication symptoms. Akaana ne kafuluma mu mubiri nga keeyisa mu ngeri ndala nnyo. Keekyanga kakaaba nnyo. Akaana kazaalibwa n'omwenge. Kakuba ttayaawo kati awo nsusizza mukisusizza. Naye kyengezaako nti n'omwana ono omuwere azaaliddwa omukazi atamidde naye akosebwa. Okujjako nze kye ŋŋamba nti kirungi nnyo nti twagala abaana baffe. Kirungi nti tukola programs zino eziyamba abaana naye nga tonnaba kulowooza ku mwana gwe ng'omuzadde ogenda kubeerawo olabe omwana oyo gw'otangira kubanga gwe ng'omuzadde oli mu kunywa kati naawe wennyini ne programu eno oyinza okuba ng'ogiraba naye nga TV olaba eri upside down. Gaba naye leero TV bagikoze batya mujje mutereeze TV emitwe nga ndaba giri wansi naye wennyini obadde onywa kati omwana oyo akuyigirako ki? Nze ŋŋamba ffe abazadde naffe tuwa abaana baffe ekyokulabirako ki? Ekirungi. Gw'omutuma ne ku dduuka. Fridge yonna ejjudde ki? Balina ey'ebyokunywa balina n'ey'ebyokulya. Yonna ejjudde. Kale waakiri gugule gwe genda ogule omwenge gwo genda mu kisenge kyo mwe mugunywe ng'abantu abakulu. Tutegedde. Naye abaana bano tojja muganda kunywa mwenge mubuulirira nti omwenge mubi ate nga nawe alaba oli ogunywa. Musawo omuzadde ono ali kutwejjanjaba olunaku olwaleero ayagala okuguvaako ng'awulira akooye. Mulimu abagunywa ne bagetinga violent nga mukubi yali si mukubi waliwo abagunywa ate n'asanyuka busanyusi n'agaba ssente zeemalako n'agaba ebintu beemalako. Ye omuntu oyo ayinza kukola ati ayagala okuguvaako nga tuwunzika. Ngenda kutandika n'abo abana kye tuyita acute intoxication. Nti agunywedde manyi bagenda gunywa bakanuke. Agunywedde n'akanuka n'abimba ejjovu na becoming unconscious. Oyo
bw'abanga ali mu mbeera bw'etyo musumulule engoye soke mujjeko wabanga akola ki bw'abanga atuyana bw'abanga atatuyanya obanga ali cold mumubikke give him a lot of oxygen funayo kasukaali chai oba mazzi mutere mu kasukaali oba ka glucose omuwe oba something like coffee then omudduse mu ddwaliro mudduse because your condition it's an emergency naye eriyo nabadde agunywa kugenda gumalawo mpola mpola tamanyi kikyaki kyakola agala kukitaakooye ekisooka omwenge kyekimu ku kyokunywa weweetaaga obukugu bw'omuntu okuyamba okuguvaako eri abamu asalawo yeekubiriza n'agamba nguvuddeko abo tubalabye gye bali naye abasinga yeetaaga obukugu yeetaaga okugenda okulabako omusawo ogendako mu ddwaliro okwogerako ne kansala kubanga waliwo n'eddagala lye tubawa erikendeeza ku craving ekyoyoyo ekyo naziri symptoms zetwayogeddeko okubanga tozifuna buli oba nga tokola ki nga tonywa naye nga ekisooka gwe kusalawo nti njagala kuguvaako bw'onoosalawo ojja kufuna engeri n'amakubo n'abantu abanakuyamba program twejjanjabe eyo lunaku olwaleero nate naye bwetyo bwebadde sigenda kwerabira bajjukiza akawuka ka mukenenya gyekali abatuuse ng'owulya toyina bugumiikiza nkwegayiridde kozesa akapiira mwekebeze saagala mbeere nga mukoba okwekebeza tugenda kubanga tusukawo Hillary webale nnyo Wilba webale nnyo bonna ne bakozi bannange mbaagaliza omwaka omujja omulungi Ssaabasajja Kabaka Mukama Katonda akutuwangalize mweraba